Abantu batabukidde Palaso oluvannyuma lw'okukola stunt eyakoleddwa omuyimbi Nigeria amanyikiddwa nga Davido. Bino byonna byatandikidde mu Nigeria n'omuyimbi Davido. Omanyi kati engeri ensi gye tuli ku global scale mu kintu ekyapeninga mu Nigeria okirabirawo ddakiika emu nga kiri wano mu Uganda engeri gye tuli ku internet bwetugatta. So omuyimbi Davido yagenze n'akola stunt n'agamba omuntu n'apostinga ku Twitter handle ye. N'agamba omuntu yenna njagala mpulira njagala okubeera nga nkiriyalinga Rolls Royce. Waliwo emmotoka ekika kya Rolls Royce gye yabadde ayagala okubeera ng'agula n'agamba munne buli omu yenna njagala buli omu awuliramu neera nnyimbi ey'obuyimba obumukoledde nsaba osindike ssente kweno ennamba y'essimu n'abawa ne bank account kwe balina okubeera nga basindika osobola okubeera ye nga yeegulira emmotoka. Bw'atyo we yapostinze. Ekyewuunyisa neera abantu basindise ssente kubanga yagenze okukebera ku account balance ye nga kuliko miliyoni eziwera ddala 100 mwezi gwamu. Abantu basindise ssente. Oluvannyuma lw'okulaba nti ekya Davido kibadde successful n'ebifaananyi bya Range Rover as in Rolls Royce yabadde ayagala okubeera ng'agula already yali yabyekubisizaako ebifaananyi ng'abipostinze. Then n'omuyimbi Palaso engeri gye bali bamukwano ne Davido ondowooza yamukubiddeko n'amugamba Davido bayimbako akayimba bakayita bye bati akayimba ka Palaso ne Davido nkeerabidde nno naye bayimbako akayimba bonna Davido we yagira ne mu ggwanga erya Uganda ne bakola ne video bulungi nnyo. So ndowooza Palaso olwamaze okulaba post ya Davido n'amukubirako n'amugamba Davido kiri kitya koje waayi Banigeria banjagala bansindikidde ssente zikyayingirawo paka kati koje nange kankikole. Palaso ng'agenda ku Twitter handle ye ng'agamba munne Abannayuganda mwenna abanjagala ng'oli oli fani wange nkusaba onsindikire neetaaga miliyoni 10 eza Uganda nsaba ozisindike kweno ennamba y'essimu n'akawunti namba n'agiteekako obeera onjagala munne era URA emubanja miliyoni 10 okukiriyalinga Range Rover ye. Oba okitegedde bulungi nnyo bwaliwo Range Rover gye yaguze eri ku URA ebuzaako omusolo gwa miliyoni 10 okwera nga agikiriyalinga. So Bannayuganda mubeera nga mumwagala nga mufiiringa muneera azini ani Palaso n'ennyimba z'abakubidde nnungi oba gwe ng'olira omwagala mu lofiti kusaba busabi omusindikire ssente zino n'ateekako ennamba y'essimu ne akawunti namba. Nakulabidde Bannayuganda bamujjukiza ne ssente z'eggulu ebagendera eggulu wasali mu ssale ze baafuna ne bamujjukiza eza association ne bamujjukiza politics mbuni nati ye Davido yayimirirako korona yeekalakasa wamu n'Abanigeria waliwo awo ebyaliwo awo mu politics. Davido n'agenda ne yeegatta n'Abanigeria bannansi ne ku street ne yeekalakasa nabo nga batambula bonna n'akwata akazindaalo kwe ganayagamba ali bumu nabo. Wano mu ggwanga erya Uganda bajjukiza Palaso sebo wali wanga Abannayuganda babatta ba political prisoners nga tugamba free this free ngono gwe wali ludda wa ssebo waliwo emiriddeko naffe neweekalakaasa naffe tetuganye ebiyimba byo binyuma naye ssebo ate togenda tumanyira tunoonya mmere yale nkugambye abantu buli omu ayogedde kyawulira mbu kyayagala by that time kwegamba wejjeko ekyo ekikuli ku mutima ne ŋŋamba eno ebeera nga stunt ndowooza tegenze bulungi eri Palaso wekibeera nga kyaddala Palaso abadde asaba ssente nga tali mu byakukoppa sisuubira munere ne badde move nnungi naddala eri Palaso okubeera ng'ekolebwa naddala mu Bannayuganda ssaawa zinero nga tuli mu bweraliikirivu bwa bbomu abantu abamu batya n'okubeera nga bagenda okukola ate nga bw'ataakole tagenda kufuna mmere ya leero ng'egye tukolerera emmere ya leero ne kizuuka mbu ekintu kino eno either kibulamu oba sekyo nga yabadde move si nnungi eri omuyimbi Palaso. Ate yenno nga Davido ekisinga okwewuunyisa ku Davido nti y'omu ku bayimbi abakyasinze obugagga mu Nigeria. Davido y'omu ku bayimbi tosobola mentioninga bayimbi 3 na 5 actually kangambe 5 nga temuli Davido akyasinze obugagga mu Nigeria. N'omanyi nga bagamba ndowooza alina yayongerwako ndowooza tugende n'olwo olugero alina yayongerwako kati wayeno yengani tugamba omugagga amu n'ava n'agamba neetaaga ssente zino buli ayagala nsindikireko ssente okimanyi abantu bangi basobola okubeera nga bamusindikira ate nga yalina ssente naye ate munnange omwavu avayo n'agamba nange sirina wadde ne 10 weekanga tewaliwo n'omu akoze eki omugagga wakaaba ne gw'atamanyi amudduukirira omwavu wokaaba ne gw'omanya dduka
okitegeera gw'osibiddeko essira n'ogamba ono wajja mbeera ogenda okumukubira akasimu ng'agamba ndi bize nako byeniko ninakwane no meeting naye omugagga wakaaba ne gwatamanya ajja nanti fena tumumanyi mbu omugagga kyokka ye tatumanyi muni affe tumumanyi mbu omugagga kati wakaaba naawe olina okugenda weegule ogambe owaayi nayo omugagga anaalaba atya nga sigenze kaŋŋendeyo nanga ndabe tomanyi omukwano gunaatandikira awo ne tufuuka ekintu ekyenjawulo ekisuuka ku kubeera nti nera tuli just bamukwano nanga ndabewoko tomanya obufi bunaatandikira ng'okummansukira obusente bwalinako obutonotono butandika okummansukira naye nga bwekitowe kiri suubira mbu ebadde move nnungi eri Palaso abeera nga badde akimiininga nga dda kituufu alina Range Rover gyakiriyalinga ng'abantu bawana banoonya mmere ya leero ate gwe basabe miliyoni 10 gw'okiriyalinga Range Rover bo tebalina wadde n'akagaali sisuubira mbu eno audience ennungi ey'okusaba miliyoni 10 amanyi endoboozi sigadde nze mu SMX obeera yagadde story yange gyenkoze kankusaba mbe subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga missing updates naye ekisinga okubeera ekikulu wano ku SMX Media nti stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi gwe na wenda akaaba mbu data mungi data agenda mungi ku YouTube subscribing wano ku SMX Media waneno ffe stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi ate ne nkujjukiza nti tuli open eri omuntu yenna awulira nti ayagala kubeera ng'alanga naffe gwe owulira nti nera olina product oba business gyoyagala okubeera ng'olanga naffe wano ku SMX Media tuli open eri business contract zonna contract zaffe zitandikira ku mwezi okudda waggulu condition eriemu kasa product yo gyogenda okubeera ng'olanga ogyekakasa ng'okimanyi munira abiri legit si bya bufere si bya tobi fake nga toli mu kubeera ng'ogezesa ne services zo providing omanyirawo munira gwe toli mu kubeera ng'ofera si bya bufere waneno nkukount kiseewo by the way na wano basse kansomeddwa pastor simanya asabira omuntu abo bo bannange wonkubira essimu nera bonna bankubidde mu kimanyi bulungi nnyo mbagambirawo silanga father silanga pastor silanga seeka yenna mbu nsomeddwa kasitobera nga services zo teziri tangible bulungi zo providing nyinza obutasobola kubeera nga nkulanga okujjako services zennange kujjako nga ziraga results n'ogamba mbuni affe tuli batimbi yes eyo service naye omuntu abeera agenda giraba n'agamba mbuni affe tuli ba service provider tufumba emmere ku mikolo eyo service and result obeera ogenda giraba mbu eno mmere providing services tukola video coverage eyo ebeera service naye nga end result ogenda gikwatako naye services nga tusomeddwa omuntu tabeera ku shuwa oba kino oba kiri tundi pastor simanya ati omuntu tabeera shuwa oba kino oba kiri n'ebisigadde ng'ebyo bambi mwe temukuba masimu kubanga sigenda sobola kubeera nga mbalangira services zammwe naye abasigadde mwena musobola okubeera ng'okuba essimu gwanakyalanga na product n'ebisigadde kasita point ebeera nti kiri legit naawe ng'okyekakasa mbu ekintu njagala okulanga ne SMX Media kikola oli welcome okubeera ng'ojja gye tuli n'otukubeera ku enamba y'essimu eri ku screen n'osobola okubeera nga olanga naffe amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media gwayagadde story yange gyenkoze kansaba mbe subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates naddala nga zino SMX I sign out.